ensonga ey'abantu okugoba abatuuze mu mataka mu twita land evictions. Wano mu Central Uganda ekyo kyaleetebwa ensonga ya Mailo land eyaleetwa abazungu, kubanga abazungu bakola endagaano eya 1900 eyaleetera kubeerawo ettaka ngo lirina bannannyini babiri. Waliwo alina ekyapa nannyini ttaka n'omusenze ba tenant. Kati constitution n'amateeka gaweereza obuyinza bonna nannyini ttaka ne tenant boona kubeera n'obuyinza ku ttaka, naye wakyaliwo ekizibu. So ensonga eyo twagituliddemu, tugenda kuba tutunulira mu mateeka tuganyweze, tulabe nti tugawa amaanyi okulaba nti tukendeeza batugyawo enkaayana z'amataka mu Uganda. N'ekirala tugenda kuteeka ssente mu land fund, kubanga constitution yagamba tuteekeko ensawo y'essente nti bali ba landlord bannannyini ttaka beegule, tugyeko ekyo ky'okusanga nti ettaka lirina abantu babiri abali ku ttaka limu. N'ekirala twasanze nti lyateekako nti oli tenant w'ekibanja ateekwa kusasula busuulu n'abusasula buli nannyini ttaka, okulaga nti waliwo omukwano wakati ya nannyini ttaka n'ow'ekibanja. Naye abamu ba landlords beekweka tebaagala kufuna obusuulu. Katugenda kukyusa mu teeka tuweereze obuyinza oli w'ekibanja, bw'aba anoonyeza landlord tamulaba asobola kusasulira ku ggombolola, n'agenda ku ggombolola n'asasula ne bamuwa risiiti, kati awo ebeera proof nti asasudde obusuulu. Kati awo landlord taza kusobola okutaawanya. Naye twagala kulabula abantu baffe mu bitundu eby'e Buganda n'ebitundu eby'enjawulo nti balekeraawo okugoba abantu. Y'ensonga lwaki pulezidenti yagamba nti nogoba nti olina court order, kyetaago gitwale mu ba security ku district, mutonaba kugenda okusengula abantu okukola land evictions. So tusaba ba RDCs, tusaba aba DPCs ab'ebyokwerinda okulaba nti tebakkiriza abantu kugobebwa mu mataka, ate kigoberedde amateeka bulungi. Kati ensonga y'amataka, gavumenti ebadde ekola kituyita land management information system, okulaba nti tukozesa ebyakalimagezi okukola titles n'okukola byonna mu nsonga z'amataka. Waliwo ekizibu okusanga nti ba ofisa baffe mu gavumenti minisitule y'amataka basobola kuweereza ekyapa ate ng'ettaka lirina ekyapa kituyita multiple titling. Nakukolera ekyapa, nakuwa ekyapa ku ttaka lyange ate nina kyapa. Kati bwe biri mu kompyuta, ekyo eddagala tusobola kulifunira mu kompyuta, kubanga oba ettaka lirina ekyapa tosobola kulikolako ekyapa ekirala, kompyuta ejja kugaana. Twasabye ne minisitule y'ettaka ekolagana ne minisitule y'amazzi n'eby'obutonde, water and environment, okulaba nti natural resources zaffe ng'ennyanja, emiga, national parks, forests, ebibira byonna babisurveying, bibeere ne titles, then information eyo bagiteeke mu system ey'amataka ya computer. Kati awo kijja kuyamba nti registrar officer wa land officer tasobola kuweereza title mu ntobazi, kubanga bw'okiteeka mu system kijja kukulaga nti wano ntobazi, nti eno national park tosobola kukolawo title, eno nyanja ya Lake Victoria. Kubanga tulina ekizibu, mwawulira nti abamu abantu balina titles nguzikwata ku Lake Victoria. Osobola okufuna title ya gavumenti ngu
owninga ennyanja oba wetlands kati ziri gazetted nosanga omuntu n'agenda n'afuna ekyapa mu ntobazi. Kati olabye NEMA etandiseewo program y'okumenya amayumba n'ebyo byonna bye baazimba mu ntobazi. So ekyo twabawadde eddagala nti ministries ezibiri zikolagana wamu balabe nti wonna awaliwo national parks, forests, wetlands, ennyanja, emiga yonna information yonna bagiteeke mu land management information system. Awo kijja kugaana ba land officer oba kibayambe okutaweereza title mu kifo ekiri gazetted nga national park oba natural resource oba forest. Biweddeyo okwogera ku nsonga eza retreat okusirika okubaddewo kwa gavumenti ekyankwanzi obwabaddewo kuva ennaku 7 okutuuka 14 wiiki namba kuteesa ku nsonga za gavumenti n'ensonga ezikwata ku bannayuganda. Waliwo bingi bye twogeddeko ate tujja kuba tubiwawa essaawa yonna. Emu ensonga gye twogeddeko ensonga y'ettaka kubanga tulina ekizibu eky'ettaka mu Buganda ne Bunyoro n'ebitundu eby'enjawulo